nga obaolyawo yakulembera ekibiina kino waliwo ebadde biwulibwa oba ebadde bitandise okuba nga bateekebwako nti engeri gye bataafunye candidate ku kyobukulembeze balabika nga bandibaako okusalawo kwe batuukako okubaako gwe bagenda okwagira omu ku abo abeesimbyewo era nobeerawo ogumu ku mukutu ogwa kibataddeko nti kireka bandiyimirira emabega wa candidate wa Common Man's Party Mubaraka Munyagwa Sserunga wabula bavudde ne babeera nga batangaaza kwena bagamba nti ebyo byanjwanjwa matugambuzi kubali isango era ekiwandiiko ne babeera nga bakijungulula katubirabeko ku mutimbagano okwo. Webitambula kakati nga bolaba ekiwandiiko ekyo bannaffe bavuddeyo ne balaga nti oba oliawo tebakimanyiiko tebakinaako wadde akakwate n'akamu oba oliawo nga balowooza nti kirabika ng'ekikolebwa okuba nti bagezaako okulaba nga batattanya linnya lyabwe ka nkikusomeremukko katonotono bagamba bwe bati nti Democratic Front is committed to defeating this gang. Its actions and intentions are well known, velcruelous and unsophisticated. Please treat it with the contempt it deserves. Bwe batyo bagezaako kubanga bawakanya bino era nga bagamba nti obaolyawo kugezaako okutatanya linnya lyabwe nga bimu ku ebyo ebigendererwa ebimanyiddwa obulungi era ne bakulabula gwe okuba nti totwala bigambo biwalabyeko ogwo omukutu newankubadde nga bulabika ng'oguli mu mannya gaabwe. Okay, so mu nteekateeka yemu twagala kuba nga tufunako muganda waffe Ronald Kitanda ono atambulira mu nkambi y'ekibiina kya National Unity Platform